Kitulese wano olunaku lwa leero ebitambula mu industry tiimu Alien Skin ne tiimu Palaso mwafunye obutakwatagana okuva ku mpere president byabadde bitya? Ffe twatuuse ku mpere festival eyobuloba era nga bulijjo twasanze omukulu wayo akafominga era ffe ne tutuukawo era mu kutuukawo nga tulinze tayimu yaffe Kibanda agenda akafominga kati ate twabadde tuli awo nga tuwulira ate nga tandise okuyimba ennyimbo zisoomooza n'okutuwunyinga nti sebagenda twalabyeko abaana ba famoni nga bambuka ku stage nga Palaso akyalina teri yamugobyeko ku stage abayambuseeyo waggulu eri yamugobyeko ensonga bali abaana nabo babadde batutte pulogulaamu yaabwe Kibanda kwagenda okukolera bulijjo kati akavuyo ke twalabye wansi wa stage kavudde ku kiki kavudde ku bo bennyini engeri gye babadde nti babadde batwewerera ate nga bagenda yita mu kuuli erimu bye twabadde ffe nga tuli wansi kubeera singa kabadde kavuyo kanditandikidde waggulu naye olwavudde ne batandika kulemenya akavuyo kaabwe ne spring zivaayo mu bikonda twalabyeko nga Palaso akuba supuni mwabadde mwetaasa yabadde na buli kimu munna yabadde na buli kimu embeera gyeyabaddemu kulowooza nti noba abadde alumbiddwa naye kukozesa bye yabadde nayo awo we mwabeeredde awo abaana bamwe abakusedde babadde bameka? Tewali mwana yakoseddwa kuba ebyo bya bulijjo tewali muntu yakoseddwa. Okay. Awo oluvannyuma lw'okuvaayo ne mudde waka embeera yabaddewo etya yabadde eti bwabadde budde ki? Era buli omu lwakyo lwabudde buli omu n'akwatagana Palaso kigambibwa nti no yabalumbye ekiro zabadde sanga mmeka era kyabadde ki? yazze n'abaniga baawo batulumba tufawo twali tutegedde naye ekiro naye ate ekirungi twali tuwulira omunange yabadde afulumamu awagende kaduuka alaba abantu bazze bangi bamukubirawo ejjinja first time n'agwa wansi n'awaddawadda nadda munda nabadde awo obweru nange ndi ku byange nagenza okulaba amayinja ge gajja nga mangi era okubanga basobodde okubaawo amayinja nange neri nkwata okubaawo naye mbanga sewulira bulungi okujja mu ddwaliro. Ezo zabadde ssaawa mmeka? Zabadde mu ssaawa mwenda awo. Wamavudde ku mpere maze straight waka oba mulina mu maaso okuwulira? Straight waka. Yazina ttiimu y'abantu nga bameka ekiro ekyo? Abadde bangi babadde nga 6 ekiro. Abadde wadde emmotoka nga 3 oba emmotoka nga 4 bazabadde eri wansenga nga batisseemu ebintu bingi ebyokulwanyisa naye endoozi zabalemeredde okwambuka akasozi bavaako n'amayinja buli kimu ne batuusawo babukubi bakwokubinyumba okwokubi mamotoka tufe abamu amaye gatukwatidde nga muddwaliro. Ate bitebaddeyo ku makya bibadde bitebyo ku makya kati ndoza bagenza okulaba ebyekiro nga biganye ebyekiro biganye n'agenda n'akuŋŋaanya abanyiga eyo babadde bangi nga basukka mu 100 naye nga fe tulowooza ebyekiniga olubiba biwedde
tebakomawo nga bangi ne bayingira direct mu gate ng'abaana bawumuddemu baali tebabisuubira tebabiriiko bayingira ne basayasa buli kintu okubakuba amamotoka buli kintu endabirwamu amadinisa fumita mu motoka emipiira motoka ezadde mu parking ne bazikuba okuba ne bazaasa mukujja gate bagisanze nzigule sajja kukubuulira naye kyemmanyi nti no ku mbeera ebaddewo newe yandibadde enzigula oba nzigale baba basobola okukozesa excessive force okugiggula kubeera kyemmanyi bakozeseza bukozesa excessive force okugiggula kubeera ebansibe so tukusanze mu ddwaliro mbeera ki gwe gy'olimu obudde buno era ndi mulwadde era ng'omuntu sewulira bulungi naye ate nja kubeera bulungi kirungi obujjanjabi bufuna okubeera fit okusinga okukosebwa kikuwafunye okukosebwa gwenafunye mugongo embanga tutambula kati kumpaamuko obuzibu nomizibwa mu mugongo ekirungi nti nekututimuti mugongo bulungi katwogereko n'omukulu naye omukulu ogamba otya amanya go gwali manya kamba yoge nkozesa ku TikTok mpita Bosman gwe ali ne mazina ibanga ki mafia abamba gambeti kuba yena kuva dda katoli fenna kubanga akyali makanika nga tuli naye wayingira endongo n'omugoberera era nalina omugoberera omuntu gwoba obadde naye ebbanga olaba nga alina levo gyatuuseeko ate nga naawe akwetaaga takugoba oba olina okubeera naye eyo embeera yakutuuseeko etya twabadde tuvudde ku show kumpere nga twakatuuka ewaka kibano yatugamba bannaye fena tusooke tubeerewo kuba tuyinza obba tuvuddewo ne balumba oka ne bonoona netubeerawo awo tatusaba kasaawa nga 7:30 yali ezikona essaawa 9 nengamba kanfulume kuba bwerungula amazzi kuba tulina akaduuka akatulinaanyaawo nga njagala kinyogoga nagenza okufuluma wenti gate naningira abantu bajja bangi okuva wansi nesooka nyimirira neetegereza oba nyinako gwe mmanyi nagenza olaba nga enjija gye bajjamu si ba mirembe nadde nkyuka nzire munda ejjinja ne linkuba ku mutwe ne gwatika era batunze emirundi nga 3 enzira munda nembagamba bannaye batulumbye okufuluma kusooka kugaana awo ng'amayinja gajjira kumukumu tufunirawo chance naffe ntufuluma ntubazaayo paka wansi gye bava balikubye wano dakuteena mumutwe nawano mukyeni bonna batunzeewo wagenza okujja nawe otegeera wekimu nadde nkimanyi esitwali nga bakakuba osobola owulira mukamunguluzi nesore nzikakanira ewaka otawo ne balukkakkanya ne bagenda ntiwoka tujja mu ddwaliro so embeera eno oyinza gyogerako ki ey'okulwanagana mwenna muli bavubuka bato te mwenna muli mu industry y'emu anti kufinga omanyi omuntu bwaba tannaba kukulumbagana wadde bayinza obba waliwo obutakwatagana naye bwaba tannaba kukulumbagana olina okumanyako owookuma otalo ono lwatandikidde ku sho gye twasembyeko ogendako twatuuse mu sho nga palaso yalinye stage natandika oyimba n'ayimba oyatulengedde nga tupaakinze natandika era nga omanyi omuntu anoonya ku muntu olutalo atandika tuyimbira simanya bino yabanene makuba abasawo yo tugenda bakubira wano era agenda tukuba kibooko adde nga aduumira abatabani be bagenda okukuba embooko munaye naffe wetwaviiridde mu mbeera kuba yadde atusoomozeza nga wetumaze okunyiiga era ngaomuntu aba golaba nti alina kyalina kyakwagalako bwekyabadde mbeera gyendi musinooki omutwe gunuma aluma buli dakiika kamunguluze ebibaddeyo ku makyo biwuliddeko tubaddewo bano ne batukubira amasimu netutekako TikTok awo netubeera ku live buli kimu tukirabye
ne mukama waabwe yennyini olwedda abasindika akozesezza obwongo bwe obunafunayo ennyiwa naye najjirako wakati alaze ensi nti ye asobola okwona buli kintu kumaanyi ge kati agenze n'alaga nti nange kanzigireko nduumire buli kyensongako kye balina okwonoona kuba kati bwe kibadde ayimiridde mabega w'emmotoka moka y'omukulu yonna ne bagiggula ne bagyonoona ne bagikuba endabiramu zonna baziiye buli mmotoka ebeera ewaka abo bagyonoonye nezibadde mu paakingi wabweru zonna bazoonoonye. Kati gwe oli muyimbi oba oli ku security ya Alien? Nzedde ku security siri muyimbi. Bw'obaka ki bw'ogamba ttiimu ya Palaso ne Palaso ng'omuntu? Abo sirina budde bwabwe kubanga buli kimu bakimanyi ebinaggwa n'ebitanaggwa buli kimu bakimanyi gye baalujje gye bijja era okuggwera sobola sirina nyo bigambo bya bbawo. Biki basinza okwonoona ku makya nyumba bagikubye endabirwamu motoka zaffe bazikubye inisa zikubakuba ne bazoonoona ezibadde mu paakingi bazikubakuba pikipiki bazikubye buli kimu bakyonoonye okutwaliza wamu. Nga top security ejjeere ly'oduumira obudde buno oli wa bubaka ki libeere likakkamu liwumbe kuba kati gwe toliyo obudde buno? Nsaba zino embeera waliwo ab'amateeka n'ab'obuyinza kubaffe tetuli awo nti tukola nga bakiwaggula obanga abantu balowooza nti nabifujo nti n'amateeka gennyini embeera bw'eba esusse amateeka gajja ne gayingira okusinga abantu banalowooza nti netwatwalidde amateeka mu era b'obuyinza bakiyingiddemu baba nga saa zino balina kontrol ku mbeera kategena maaso. Eyo yennyini Palaso agikozesezza nga advantage okuba akayimba nga kalinga agamba nti nno Kibanda talina kuwaaba. Akayimba ke tetukamanyi yakakoze kiro walaba nga kimuyamba kiri gyali alina n'obubaka babawadde gambye Alien Skin asenguke awaveewo ye Land Road mweteeseteese okusenguka okufuna ekyalo ekirala awaba e Land Road tujja kuvaawo akola kakiko wa kukyalo sikwakola chairman Land Road waffe ndowooza bagambe ng'omutaka aba akola nga ni omutaka bwe muli ku kyalo ekimu ekikye yabadde awo n'alabanga ekyalo ekikye obanga kyalo kye tujja kuvaawo. So olina enteekateeka yonna ey'okulimiriza kino kuba okisobola nga gwe komanda? Ab'amateeka bakiyingiddemu balina enteekateeka tulina nteekateeka. So muzzaako ki? Tulina gye tuzzaawo. ne Julio ebintu bino eby'entalo ebitwaliremu obulamu bw'abaana abatalina kye bamanyi. Zino ensonga si nsonga nnene nnyo nti ate tewali n'omu ayagala lutalo naye ate wabeerawo embeera ejja era mwennyini muba muyina okunoonya engeri gye mugikakkanyamu yaffe tituli bantu bantalo. Ndabeeko ne post emu ku mutimbagano eya Abitex egamba bapromota tebaddamu okubuukinga Alien Skin nti kyeyakoze ku nkuuka kyabadde kikambwe mwakubye abantu ku nkuuka. Teri yakubye muntu olina gwayo gwe bakubye jasi ndaba vidiyo ndaba butambula nesimanyi oba baani abakubye. just abantu babaddemu happiness babadde baggalawo mwaka ojja kulowooza nti baba bakubye kumba abantu babadde mu masanyu nga beeyagala bweyagazi kyogamba enkuuka yalimu amateeka nti omuntu akkirizibwa kweyagalako abantu babadde mu vibe mukulu wabeera nga bakubye endongo vibe ebeerawo. Ali fiiti nnyo talina ttabu talina buzibu bwonna.